Ensonga ezimu by the way zanzijja ku kyeyo. Kwanza nagamba nakolayo omwaka gumu n'embyechangiramu. Nafuna ideas ez'enjawulo. Sente z'Abawarabu yes abaana bagamba zirina ebisiraani zirina ki. Tebagala ziteeka mu bizinensi. Bagala zizimba mu mayumba. Gula puloti kuzimba nnyumba. Naye ate sente y'ekisiraani n'ennyumba teyandigizimbye. Ne poloti teyandigizimbye. Kubanga kitegeeza ennyumba naawe gy'ozimbye erimu ekipali okiwulira. Kati abantu ate gy'ogenda okubeera mu lubeerera. Gy'ogenda okusulamu gy'ogenda teekamu abantu bo kitegeeza naawe oliko ekitali kituufu. Owakanya sente y'Omuwarabu nti ya kisiraani? Sente y'Ekiwarabu fine. Eyinza okuba abamu balina bye bazikolerako okuzikuwanga ggwe omuntu. Naye ate nkyenvudde ngamba nti buli muntu alina Katonda mu mutima gwe. Nze Abawarabu bampanga sente naye ng'oluzimpa bwe nti nga nzisabira nga nzijjako ekimu eky'ekkumi. Singa saali musawo oba singa saasoma busawo ekirala kye nandigenzeemu nandibadde actress. Weewaawo atobo mulungi olunaku olwaleero nate tuzze okukyalirako Daisy mujjukira bulungi nnyo. Twagamba nti yatandika drug shop ye ku ssente entono ddala naye nga bangi nakati wetwogerera bakyawakana. So olunaku olwaleero tukomyewo nate okubanga twongera okuwayamu naye tulabe ebintu bitambula biti. Akabanga kabadde kanene naye olunaku olwaleero nate wendi wano ku drug shop ye ogenda mu maaso n'okubanga twogeraganya olunaku olwaleero. Daisy nsanyusa okulaba nate omulundi omulala. Bannaye nange nsanyusa okubalabako Yugi Updates. Ndi musanyufu nnyo okubanga munkyaliddeko olunaku olwaleero. Mwebale kujja. Lwaki mukyalira y'omu ku abo abakyala aba inspirings oba abawala? Byombi bitambulira awo. Abasobodde okubanga ba inspiringa abaana b'obuwala naddala abali bagenzeeko ebweru, oba wagenda Dubai, oba wagenda Saudi Arabia, oba wagenda wa naye nga wali otambuddeko ng'ogenze okukakkalabya okusobola okufuna akasente. So olunaku olwaleero nate tumukyaliddeko okwongera okumanya n'okulaba biki bitambula bitya okutwaliza mu Daisy. Bigenda bitya? Akabanga kabadde kanene oba kuviira ddala mu lockdown nga sikulabako? Kituufu naye nsanyuse nnyo nange okunkyalirako olunaku lwaleero. Kakabanga kabadde kanene. Mpozi tuliwa soko obulire Bannayuganda wetuli bayitawo Bunnamwaya side ya Moviti Company gyeri. Era nga wensangibwa. Kati wano tuliwa wennyini wetuli? Kati wano tuli wenkolera ku mulimu. Omulimu gwo tegulina linnya Daisy. Tuli wenkolera drug shop bagiyita Danco drug shop. Bunnamwaya Wakiso Nankinga zone. Yes. Weewaawo kituufu tuli Bunnamwaya. Mbadde gamba nti akabanga kawanvu. Okuva oluvannyuma lwe twasinkana ne tuwayamu okutwalisa wamu. Comments nalaba nyingi okutwalisa wamu. Naye ebbanga eryo lyonna kiki obaddeko? Okuva lwe twali ffenna twayogera bingi bingi bye twakomako. Still nkwebaza okujja kubanga era singa tewa meeting maybe ababadde bandaba tebandindabye ne bye twayogerako bingi bye batanditegedde. Naye kaakati comments zo twafuna nyingi eziri positive n'eziri negative. Ngera bulijjo. Nga bulijjo. Tebibulamu. However, njagala okwebaza abaana bonna abalaba programs zino. Ekyo kitulaga nti waliyo abaziraba, abazigoberera, abafunamu ekyokuyiga. Ate era n'aba criticizinga nabo tebabulayo. Nabo era tubeebaza kuba batwala obudde bwabwe ne balaba ate ne bakomentinga. Ne kitulaga nti tekitumalaamu maanyi kubanga eva awatabeera risks oyinza obutabaako kyotuukako. Naye bw'okomentinga obulala ne mmanya nti kino kirina bbeera bwe kiti. Zo abaana ba inboxinga for sure.
Abaana bakuweereza obubaka bungi. Bambi. Abaana bampeereza obubaka bungi. Babuuza ebibuuzo naye ate era still nebaza Katonda kubanga bambi nabaddamu. Era abasinga bafuna answers ewali questions. So ne bapromisinga abamu banaatera okudda. However, sinnafunako bakomyo naye bonna baŋŋamba banaatera okudda newe banadda bapromisinga baagala to meeting at least babeeko some plans ze balayinga down bwe baba nga basobola okugoinga on neki n'omulimu guno then bagoinge on. Anti bangi banaatera okudda. Bangi bali inspired. Kyenjagala mu kino nti abantu bayagala nnyo business sense eyo oba business idea okuba nti watandika n'obusente. Mpozi sente meka? Natandika na $2. Waliwo ne gwe nalaba era omulala wano bamuyita Nakandi yagamba nti temulowooza nti kulimba nange natandika n'abiri nga buli kimu kyonna kyali kiwedde ne capital gwe nateekamu nti gaali abiri. Naye mulaba mu comments awo nga naye bw'agamba bangi tewalaba mu comments nga bakwewuunya era nga beebuuza nti tekisoboka okutandisa sente ezo. Bangi by the way comments naziraba waliwo yagamba nti tekisoboka. Ne muddawo ne mugamba $20 capital agaleeta eddagala mu ya drug shop gy'olaba nga rent awedde masaga wedde naye abiri ge galeeta eddagala. Kati simanyi abamu we bakipasiivinga oba bo balowooza capital is nti ng'obaliddeko nagana amasa endabirwamu entebe biki naye nze abiri ge natandika nago ge galeeta eddagala. Kisobokera ddala. Omanyi abamu ndowooza kisinziira kubanga ffe bwe tugenda okugula eddagala munnaye weesanga nga abiri olwadde bagambye infection naye nga abiri gasigaddewo. So kati omuntu omu bw'agamba nti kisoboka tumanyi nti tulowooza nti eddagala liri too expensive. Ojja nga daisy mutuseera buseezi nga y'ensonga lwaki abantu baffe tebasobola kukkiriza kintu ng'ekyo. Kati olaba kisinziira. Kati abantu $20 yes sente ntono okutwaliza awamu. Naye kati ng'omuntu ali mu business eddagala liri expensive. Yadde nga bamu balaba ng'eriri cheap naye lya bbeeyi. Gwe imagine n'oleeta eddagala lya $20 ng'olireetedde mu kaveera ka green tekajjudde na kujjula. Kitegeeza liba lya bbeeyi. Naye ng'oze kutandika drug shop. Oze tandika drug shop. Mukaveera ka green. Mukaveera ka green. Kwamwe nalireetera. Naye ng'era luli bwe twayogera nti ekintu kyonna kibeera kubeera out of being determined. Kusalawo. Kasita osalawo nti kati ngenda kukola ekintu tekimatalinga oba olina sente mmeka oba ki naye osazeewo kubanga kitegeeza bw'oba ng'osazeewo olina ky'ogenda okutuukako. Kati aga $20 for sure nze nabagamba nateekamu naye ng'era makalu naye nali nsazeewo olwedde okutandika. Okyajjukira eddagala lye wagula lye watandika nayo? Kuba ebiseera ebisinga abantu ku byalo baagala nnyo panado simanyi oba aspirini naye akyaliyo oba takyaliyo simanyi ne baagala nnyo ebintu bwe bityo eddagala ly'ekifuba eddagala lya ssenyiga musujja. Okyajjukira ddala eddagala lye waggula mu $20 ago? Kati era nagenda nga njagala eddagala erisookerwako eriri common era byeryo nga painkillers okusinga lya ssenyiga
ebyo ebintu ebitonotono n'ogula zi Panadol, zi Diclo, zi Flucap, zi Flufedi. Omanyi Panadol kati alimu ebika bingi. Oyinza oleeta packets nga 10 nga zonna za Panadol. Ne zibeerawo but still amasa gasigala nga makalu nga galimu spaces. Naye ng'eddagala ly'emitwalo 2 liba ttono. Naye nga bw'okola ate mu mitwalo 2 ate osobola okugyamu like emitwalo nga 10 yo profit. Ate n'oyongerako kati ogenda oyongerako. Lwakuba nti kati ekiseera kya kaakati still bino byonna ebirala ng'obikoze osasudde rent amaso gataddemu ino entebe omulwadde wanaatuula ki still osobola ogenda n'ogula eddagala nga lya mitwalo 5 oba lwakuba kati abaana bakoze ku ssente oli asobola okwongeramu n'atandika nali akakadde newabeerako enjawulo ate okusinga nga nze bwe nnali. So tubadde tukyali ku bbanga lyomaze nga tetulabagana obanga sijjaako eno badde nkubuuziza ki kyoliko ki kyobaddeko ebbanga eryo lyonna. Kaakati like ebbanga eryo lyonna lye tubuzeemu jjukira nti nze we natandikira n'enzirayo okusoma ekyolera kati covid we yayingiriramu awo ne batuyimirizaamuko omwaka gwa 2020 gwonna kati then nali nina okumala 2021 nali nzizeeyo naddayo nsome diploma mu clinical medicine. Kati nali nina kumaliriza mu 2020 naye olwa covid ne baggala amasomero ki ne tuwummulamu kati then 2021 that's when lwe namazeeko kosi neggwa. Kati era lyonna ebbanga mbadde ku ssomero nga nina abanyambako nga nina omwana nyambako wano kwegamba nga business giwa nnyo budde first place nga obudde bwayo nina butono era tebadde nga bwetu bwerabika okusinziira nga bwe twalaba programs okuva emabega. So kati bwe namaze okusoma mbadde nina okuwa business eno obudde okukola some renovation ogiza obupya nga biri bye twatandikiramu mbadde nina okwongeramu eddagala kwegamba nga nina ogikubako ku langi nina okwongeramu eddagala ati kubanga luli nayina ttono indati woba olina eddagala ttono kitegeeza ne byogenda okukola bibeera bitono. Naye kati mbadde ntadde nnyo effort esinga amaanyi agasinga nga ngatadde ku business nyongeremu eddagala eyongere okulabika obulungi at least kati awo wembadde for now. So kati ako kalina kati eyo yongiina lwakuba nti tebannafulumya transcripts zaffe naye at least mmanyi nti ngiina era nebaza Katonda kubanga tebibadde byangu eno osoma olina okubeera 24/7 ku ssomero ate ng'olina business erina okuba ng'egenda mu maaso kubanga eba erina okuba byekuyambako kitegeeza oba olina ogiriisa ate nga naawe eri bw'owaayo ebiseera kati kibadde bit hectic kibadde nga really kinywa naye ng'ate kineetaagisa manyi kati bino ebintu bw'okifuula part of you kitundutundu ku bulamu bwo ate kimala nekyanguwa obulamu ne busigala nga bugenda mu maaso nina abantu abalala be nnina okulabirirako ku sayidi eri kwegamba life nesigala ng'egenda mu maaso ng'etambula. Obuvumu obujjawa oli ayinza okubuuza bw'ate kubanga determination gy'olina ndabira ddala nga n'ebiruubirirwa birabika by'amaanyi. Yes. Obuvumu obujjawa n'ogenda n'okolako ebweru n'okomawo n'ogamba nti kantandika akalwaliro kange kale drug shop yange ku ssente ezo eziriwo wuuyo otandise omu yalirowoozeza nti essira walizisimbye ku bizinensi n'ebyokusoma n'otaddayo naye wuuyo zeeyo oyongeddeko n'okusoma obuvumu obujjawo. Kaakati ensonga ezimu by the way zanzijja ku kyeyo kwanza nagamba nakolayo omwaka gumu n'embyekyangiramu nafuna ideas ez'enjawulo ebirowoozo ebyenjawulo. First of all abantu betubeera nabo waliwo engeri gye bakusindika okukola ekintu kati nze nina mikwano gyange be nali nsomye nabo nansingi naye nga bazzeeyo okusoma
kati nga ndaba ne ngamba naye ddala certificate eno temmala nteeka okwongerako kati buli we nabatunuuliranga nga ndaba balina kye bansingako kati nange ne ngamba nedda nina okubaako eddala lyentwala nina okubaako we neeyongera ate n'ekirala nti bw'obeera nga weesize Katonda kubanga ku lwaffe tetusobola naye neesiga nnyo Katonda cause yawaniridde obulamu bwaffe yayina kalenda yaffe kati nagamba mukama nzirayo saagala kozesebwa njagala bizinensi ate njagala okuddayo okusoma kati kwegamba bwe najja era omwaka gwe natandikiramu bizinensi kikwewuunyisa nga gwe mwaka gwe nagenda nendiregistandingamu okusoma 2017 gwe mwaka gwe kuba kosi ya myaka 3 gwe mwaka gwe nagenda nenkola applications ez'okusoma muli like waliwo omuntu atasobola kikuteekamu apart from yourself gwe kennyini gw'olina okwewa that self drive n'ogamba nedda kino kyenjagala ate n'okitekinga on n'okipursuinga kati nze ekyo business najagala ebeerewo ate n'okusoma neekwaga neŋŋamba nedda nina okwongerako Katonda ajja kunnyamba naye ng'ebyo byonna obiyingira omanya waliyo risks z'olina okuteekinga at times tuba tetuzimanyi naye emabega w'obwongo obwo olina okumanya nti olina by'ogenda okusisinkana ebisoomooza kubanga kati nze nayingira okusoma nga bakwagalayo si bye bino nti nosomayo nnaku lumu 2 however nti ozisoma naye gwe kennyini obeera weekiitingako kubanga eno profession yaffe weetaagisa from full time obeera weetaagisaayo lwakuba nti bw'obanga omuntu omukulu olina okwetuma oteeka obba siri ebino olina okwekubiriza tewali agenda kugamba soma ebitabo ate kola bwoti genda mu kiraasi olina okwetuma n'ogenda mu kiraasi olina okukola courseworks olina okusoma ebitabo during examination time kyokka ate olina n'ebirala ebirina okugenda mu maaso kati obuvumu obwo kyamazima Katonda yekka nasabanga ne ngamba Mukama gwe maanyi gange kino nkyagala na kino nkyagala kati nnyamba nsobole okubituukiriza kati bw'osaba Katonda awulira era addamu so kati Daisy omuntu yandiyagadde okumanya nti mu comments ze twafuna oba mu masimu ge wafuna agakubirwa tewaliiwo abamu abagamba nti nange njagala business bwetyo nange wali nyambyeko netusobola kwenze simu baginsaba bangi bannange ekyamazima nafuna comments nafuna abantu bangi bambi okusingira ddala abaana abawala bangi bagetinga inspired baagala otandika business eno naye lwakuba nti bambi abamu si bye baasoma ate abamu babisoma ne babikomyako mu maaso ebitabo bitono naye at least buli omu eyambuuzanga namubulirangako kuki ekyokukola business eno ogiraba nti niwooba tewasoma busawo osobola okugikola lwakuba nti challenge ezigirimu gwe tosobola kugikolamu atali musawo kitegeeza ogenda kukozesa omusawo ate ogenda kukozesa n'empapula ez'omusawo omulala oba oyo yennyini gw'okozesa kati naye nga mube nayogera nabo oli ajja kugamba sikiinamu buzibu as long as wendi so kati lwakuba nti ekirungi kyeno business osobola kati gwatali musawo gwatali musawo tuyina gundi 2 osobola okubeera owner kati tuyina ne betuyita in charge kati in charge yenza akolamu ali ku license oyo omusawo ye in charge kati gwe owner nawe woli naye tokolamu because toli musawo kati nsobola okubeera both owner ate nembeera in charge ebyo mbi n'obikola nga wasoma yes kati ekyo ekirungi kyakyo
nti at least gwobeera managinga business yo naye bw'obeera nga just oli owner still osobola okumanaginga naye nga waliwo akola kubanga gwosobola okubeera ng'omanyi eddagala ndigula bwenti kibikinga ono ye in charge aliwo okukola ki prescribinga ddagala nakujjanjaba balwadde naye nga ye alimu okukola kubanga kati webituuse Uganda yaffe ne bakusangamu nga toyina mpapula ekyamazima si kirungi baba bagenda kukusiba ate obeera n'ekitiibwa obeera ky'obusawo obeera okittatanye kwegamba obulamu tubuwa nnyo ekitiibwa so togenda kukola mu kintu nga odiringa na bulamu bwa muntu naye nga tomanyi kikyakukola kati abasinga naba advisinganga kubanga waliwo yaŋŋamba nze nina ploti yange nsobola okuzimba nenteekawo bizinesi bwetyo nesigala ng'ekola which is a good idea nga kirowoozo kirungi kubanga omanya eza rent obeera okoze eki eza rent obeera ozeewaze nga oba ogenda just kuteekamu capital then nakukola osobola okufuna omusawo n'omuteekawo kati awo ebisigadde nosigala ng'obimanaginga at the back. Kyenjagala okwongera okumanya nti abantu bano abawulira nga yeddala yali badde atandikawo bizinensi ya busawo naddala nga drug shop kubanga mu comments mwennyini nina be nalaba nga bagamba wow that is my dream job abamu nga boogera bwe batyo magezi kigoba waabo wasi buli omuntu asobola otandika n'emitwalo 2 kituufu ekyamazima nange nafuna abamu ng'agamba bannange ekyo kyembadde njagala naye nga simanyi kyakukola nga simanyi wakutandikira kakati nyinza obbawako kakulu nga ekintu kino bw'oyinza okitandikamu kubanga kati abaana abatulaba at least bakoze ku ssente balinawo ku ssente abamu ajja kudda nga alina obukadde bwe 20 ajja kudda nga alina obukadde bwe 18 15 okusinziira ebbanga lyakoze oba ebbanga lyamazeeyo kakati ekisooka olina okumanya location olina okumanya wa wenjagala okola bizinesi eno oba katonda wonna wanabakulungamiza kubanga nze okujja wano nali simanyiiwo nze nasooka yiiri endejje masajja gye bandagira naye nga ntambula butambuzi noonya nnyumba iwe nsobola teeka bizinesi eyo nenvaayo nga sifunye kati oli nagamba tuyiteko ku luguudo luno ne tuyitako ku luguudo ono tulaba waggale nenvaamu nembuuza ngenda okulaba nga ennyumba bagipangisa so bwentyo nze bwe nnafunawo so kati ebintu bino era kisa kya Katonda ekisooka location olina okumanya location wa wooteeka kubanga wooteeka abamu bayinza okugamba walina okubanga waliwo abantu bangi walina okubanga ekifo kiri bize ebintu ebimu nze sikkiriziganya nabyo nga nze okukkiriza kwange kwennina kubanga muno ekitundu kyendimu kirimu of residential ndi mu bantu abali ma apartments mu maka gaabwe kati wasanga omuntu si katale si katawuni nti wali bize kati wasanga omuntu nga for sure ye ayagala wantu wali bize tajja kukola weetaaga obugumiikiriza so nga ate bw'obeera omugumiikiriza sente weeziri sente ekifo w'oba ogenze kati awantu wootadde wamatalinga location kati bw'omala ofuna awantu n'omanya nti ekifo ngenda kisasula bwenti bw'oba ng'oliwawo ng'ozimbye da beta n'omanya nti ezo eza renti ozikoze eki oziwonye kiri so beta kati then ekirala bw'oba ng'ofunye w'ogenda okuteeka kati right now like NDA National Drug Authority bagamba olina okgenda ku offices zaabwe n'ofuna ne bakuwa supervisor najja na supervising ekifo ekyo ekisooka birimu distances
Tebaagala okole wantu nga waliwo pharmacy ekuli okumpi wansi wa kilomita 1 meters 2 oba kilomita 1. Ekyo kyekiri nti pharmacy bweba mu kitundu bw'oba banga bweriti toteekawo drug shop. Weekiri mu mateeka kati ge tulimu nti bw'obanga drug shop owabeerawo pharmacy ng'eri kumpi zeerinaanye gwewa drug shop bagenda kugoba. Tekikkirizibwa. Oteekwa okuba nga waliwo kilomita 1 oba meters 2 byebisaawe nga 2. Ate n'ekirala era still woteeka drug shop ku drug shop era still tebakikkiriza. Kati abamu ero jawulira mu comments akugamba yiisha oyalimba waliwo eno business ate ovaawo otya nga ffe tulaba drug shops ezeerinaanye. Era nange mbiraba nina gye mbiraba. Ne pharmacies zennyini simanyi oba zo zikkirizibwa pharmacy okulinaana eri n'eri. Kati zo pharmacy zikkirizibwa pharmacies okwelinaana naye etteeka litukugira ffe aba drug shop okumpi ne pharmacy webanga teri more than 1 kilometer. Kati nze ndi wano ne pharmacy eri Nyanama endi wala actually esingako ne mu kilomita 1 wala baali tebasobola butampa. So kati saagala gamba nnyo nti Uganda yaffe eno nga bw'ogimanyi naye tulina amateeka agatutwala. Bw'oba ng'ogendera mu mateeka eryo etteeka likwata. So olina okubeera nga w'okoze drug shop tewaliwo drug shop ekuli kumpi nga toweza kilomita 1. Kati bw'ogenda ku National Drug Authority bakuwa supervisor ajja n'akusupervisinga n'amanya nti pharmacy ekuli waliwo ba drug shop temulinaganye kilometers ezo then okkirizibwa okuteekawo. Then ekyo bwe kiggwa ekifo ky'olabe kirina okubeera nga kiri tiled. Sementi ali tiled kirimu sealing kubanga eddagala tudiringa n'abantu bali so crucial. Abantu obulamu bwabwe. Essence ya kino ki? Kubeera buyonjo kiki? Nti wateeka okubaamu sealing muteeka okubaamu tiles. Kati buyonjo ate n'okeepinga eddagala lino nti liri safe. N'ekirala kubanga bw'oba tabamu sealing enfuufu kati tiles weziba tezirimu seminti oyo aleeta obunnyogovu biki eddagala erimu terikolagana na nfuufu na bunnyogovu. Kati eroom erina okubeera ng'eri cool ate n'obuyonjo olw'okuba nti tukwasaganya bulamu bw'abantu. So kati ekyo bw'oba okimaze nga balabye nti osobola otandika business eno supervisor n'akuwandiikira go ahead ki later n'agamba genda mu maaso. Bw'oba olina empapula zo ziteekeko ozitwaleyo. Bw'oba tolina zizo ez'oyo omusawo wo osobola ozikozesa ziteekeko ozitwaleyo bakuwe license otandika okukola. Nze we natandika license bagimpa naye nga n'eddagala siriyinaamu. Kasita baba nga bakukkiriza okukola ekyo kikumala ng'obituukiriza ekyo kikumala ogenda maaso ne business. Naye abaana kye balina omanya tulina abantu bangi nga tebali mu medical field eno naye nga te business eziba zirina. Gwe ng'oli eyo okoze ssente zo omanyi nti really kyekino ekirooto kyo dduka nakyo mu maaso ojja kukikola. Lwakuba nti zirimu challenges tosuubira nti ogenda kubeera kaweweevu. Mulimu okusomoozebwa. Okusomoozebwa ko mwekuli. Wakati okoze business jjukira teri mu mpapula zo yadde nga gwe owuna naye in charge mulala ate era kimukakatako. Kati kye muba mumanya nti nannyini mpapula mwe bakuweeredde license yabeera nannyini business eyo. Yalina upper hand eyo kuba ye nannyini yadde nga gw'oli owuna. Simanyi oba ntegerekese bulungi. Bwe mba nga nze saasoma naye business njagala. Wasoma ne gw'olina ssente. Nze nina ssente. Nfunye empapula zo. Oba nasoma naye nga nina ssente
naye nga saasoma busawo tewasoma busawo kuba obutasoma oli ajja kulowooza ataasomera ddala bw'oba tewasoma busawo naye ng'oyagala kutandika bizinensi eyo tukatwalira awo yes osobola okutandika naye ejjukira layisinsi gy'okozesa teri mu mannya go kati amannya geebeeramu yenna yavunaanyizibwako yennannyini bizinensi eyo yadde nga gwe nannyini ssente anti kiba kyapa ekyo kubanga ekyo kiba kyapa ddala ekyapa bwe kiba mu mannya gange ng'ate sinze nannyini era kiba kyapa kutereera nti kwekwe okusoomoozebwa kwe tulina temusanzeemu obuzibu abantu tebasanze obuzibu mu ekyo kubanga nkirabira ddala nga oli ayinza okwefuulira bizinesi neegendera ddala yes kati era kwekwe okusoomoozebwa okumu abantu kwe tulina nti ojja leeta omuntu ow'omutima omubi omunafu atali mwesigwa olw'okuba akimanyi layisinsi eri mannya ge bizinesi NDA ye emanyi ye era emanyi nti yennannyini bizinensi kati abamu batekinga abantu for granted olwekyo okkakkana nga sebo bizinensi ayagala gitwala olw'okuba gwe muneenannyini ssente tolina wooyogerera abamu bazibatwalako kati muba mugenda wala ate wuuyo mugenze mu makooti mukoze mutya kati abamu bambi bibatiisa okutandika bizinensi naye ate era tekikutiisa genda mu maaso n'ekirooto kyo however nti bw'obanga ono nannyinira ono in charge avuddemu n'agenda oba olina ofuna omuntu omulala yeyo challenge endala gye tuyina oba olina ofuna omuntu omulala yadde nga process eri kitegeeza ogenda kukwata empapula z'ono ate ozitwale ozikyuse nti kati ono ye in charge kati wetuba tuli newinga ate oddamu n'otwala ez'ono gw'oleese kubanga tuli newinga buli mwezi buli mwaka mu November tuli newinga license yadde nga gwe owner still okyasobola okugendayo nowe processing bino ebintu n'otwala empapula z'ono in charge wo ogamba ono in charge n'obufaananyi bwe era bwe bubeerayo kubanga gwe bamanyi gwe balina okusangamu nkirabye lwaki oluusi tulaba abakubiddwa amasasi biyinza okuba nga ebimu n'owulira omusawo bamukubye nawe akati omusawo kiki ziyinza okuba nga bizinensi ziba tezatambula bulungi naye kale njagala kuvaayo eyo nyongere okutunuulira gwe olowooza lwaki kati wano twogedde ku nsonga z'obusawo oba drug shops nga zino pharmacy okutwalisa awamu ne lwaki abaana bano abagenda ebweru basanga obuzibu okutandikawo bizinensi kubanga buli gw'oyogerako oba gw'oyogera naye agamba nze nagula puloti n'enzimba ebya bizinensi biba bizibu kiki kuba kati ogambye nti kituufu abaana kati bakoze ssente naye omwana avaayo ng'owulira okutandika bizinensi buzibu ate n'ogattako n'ogamba nti mpulira boogera nnyo nti ssente y'omuwarabu kisiraani kyennyini simanyi lwaki bagiyita kisiraani naye lwaki osobera obuzibu kuba weebuuza n'ogamba nti mirimu egy'okukola gye gitaliiwo kiki lwaki basanga nnyo obuzibu okutandikawo bizinensi kati nga ggwe bwe weevaamu n'oga nti obusente bwe nnina bwe nzize nabwo kantandike bizinensi ebyo genda nti nsooke gula puloti nzimbe lwaki kiri bwe kityo kakati nze kye nandigambye nti abantu tutya nnyo okusoomoozebwa tutya nnyo risks tutya nnyo okusoomoozebwa kati oli agenda n'agamba bwe natandika neegwa bwe natandika n'ennema bwe natandika ssente zange ne zifiirayo kati ebyo abantu bye batya naye nga kye balina okumanya teri kyotandika ne mutabamu kusoomoozebwa nabuno obulamu obwa bulijjo okusoomoozebwa mwekuli nti ogula emmotoka amafuta ne bagongeza kitegeeza ogenda gitereka ewaka bwebanga ekola bizinensi olina okutetenkanya n'ofuba n'olaba
nnyimirizaawo nti emmotoka eno okusigala ng'ekyagenda mu maaso ogigula yingini neekuba naye oba olina oteekamu yingini endala kati ye bizinensi nti abaana at least tojja ng'ozze kugeza ku bizinensi jangu nga ky'oyagala ogendamu okimanyi ate oli ready oli mumalirivu okugenda okufeesinga challenges nti ne bweneebeeramu nina okukola ki nina ogiyitamu ngende nayo mu maaso kati kankuwe example kangeze nti katolaba nti eno nga tuli mu drug shop naye olunaku lukya nga tumanyi sente mekazi ogenda kukola katonda nakuyamba n'okikuba olunaku nonnyuka n'ataano nga tewagasuubidde okiwulira ate ne lujja olunaku ng'okoze emitwalo egyo etaano kati wiiki bwaggwako ng'okola etaano oba omwezi ne guggwako ng'okola etaano wegamba bizinesi tekola oba ogenda kumana naye kiki ekindeetera okukola emitwalo etaano eddagala lye bansaba lye sitayina oba eddagala ndirinyisizza nnyo lya bbeeyi nti abantu tebasobola kukola ki so olina okwekuba mu ttooki olina okwekuba mu ttooki nti tojja ng'ogeze kugezaako bugeza ku bizinesi at least tuula wansi omanye kiki kyenjagala nti njagala kukola saloon njagala kukola restaurant sooka onoonyerezeeko waakiri kale challenges kinyinza osanga mu mulimu guno tinyinza ofumba ne bajja ne batalya kitegeeza enkya sigenda kufumba ebyo byonna bisuubire nti waliwo olwojja okufumba baleme kujja oba bajjeko babiri wataddemu emitwalo gy'etaano okakane ng'okozeyo emitwalo ebiri then weebuuze lwaki ate n'ekirala bannaye abantu kye tulina omumanya Katonda nti buli kyogenda okutandika fukamira wansi osabe Katonda akuluŋŋamye mugambe Mukama nina sente wesi ne bweziti naye nnuŋŋamya ku kyokkola waliwo eyo aje yejja munda mu ggwe n'owulira nga ddala ggwe owulira drug shop ogisobola kubanga nange saazaalibwa nga mmanyi guno omulimu nja gukola naye muli nakiina dream yange yali one of those tikyali ekimu ku birooto byange njagala bizinesi nga sikozesebwa kubanga kati nyinza okuba ndi wano naye ekirooto kyange ekiddako njagala pharmacy nti bwe naava kweno genda olaba nga nkoze pharmacy ekiwulira so kati tuula wansi omanye nti njagala restaurant ndi ready ekijja kijje ngenda gikola kuba tulabyeko abakoze restaurants myaka 10 ng'agirimu myaka emeka ng'agirimu kati nze bizinesi eno nagenda ogikola baali bankozesezzaako okumala emyaka ng'eno oba etaano ndi mu drug shops nkoze mu pharmacies nemmanya nti drug shop erwaninga bweti kati nagenda ogiyingiramu ekyamazima nga mmanyi kikyennyingiridde challenges ebisoomozebwa byonna mbifeesinga ate nembiyitamu ate nga bw'osaba ne Katonda n'akuyamba kati olaba zino sente z'Abawarabu ye ndi mulokole ddakiika 2 Katonda ate era ne woba nga toli mulokole naye ng'oli musiraamu oli mukatuliki kisooka ye Katonda mu ggwe kituufu n'ofukamira wansi n'omusaba amanyi bangi abali mu bizinensi tebakkiririza mu Katonda bangi abagaggawadde bw'omugamba Katonda gamba ebyogomanyi kituufu tuli abantu bangi banjawulo naye buli omu alina kyakkiririzaamu nze ntera okugamba nti oba tokkiririza mu Katonda nawe olina kyokkiririzaamu naye bw'oba olaba nga kikuyisaawo oli waddembe ogenda n'ekyo bw'oba olaba nga Katonda olina kkanya viivi naawe genda n'ekyo kati olaba mukulu Kisubi sente z'Abawarabu yes abaana bagamba zirina ebisiraani zirina ki tebaagala ziteeka mu bizinensi baagala zizimba mu mayumba gula puloti kuzimba nnyumba naye ate sente y'ekisiraani n'ennyumba teyandigizimbye ne poloti teyandigizimbye kubanga kitegeeza ennyumba naawe gy'ozimbye erimu ekipali
okiwulira kati abantu ate gy'ogenda okubeera mu lubeerera gy'ogenda okusulamu gy'ogenda teekamu abantu bo kitegeeza naawe oliko ekitali kituufu owakanya ssente y'omuwarabu nti yakisiraani ssente y'ekiwarabu fine eyinza okuba abamu balina bye bazikolerako okuzikuwanga ggwe omuntu naye ate kyenvudde ngamba nti buli muntu alina katonda mu mutima gwe nze abawarabu bampanga ssente naye ng'oluzimpa bwe nti nga nzisabira nga nzijjako ekimu eky'ekkumi nazisabira ne ngamba mukama ssente zino nzirangirirako omukisa gwa katonda nze nzikoze ssente zange ziwa omukisa ne bye ngenda okukola birabe omukisa kimu eky'ekkumi n'okiteeka era najjangako ekimu eky'ekkumi bampanga 500 nga nzijjako 150 nga nkitereka kati bwe nakomawo eno ne nkitwala mu kkanisa yange gye nali nsabira kati nze kwekwo okwali okukkiriza kwange kwekwo okwali okukkiriza kwange zaali ziweze nga mmeka saazibala kikwewuunyisa saazibala sayagala nakumanya oba zirimeka mwaka mulamba kati osobola otuula n'obala kati nsobola otuula nembala 150 okumala omwaka omulamba ziba ssente ng'ezo ziri wali za kimu kya 10 ezisigadde zezange ndoza ensonga lwaki oli successful sijja kulima nzeera nakugamba nekugamba mukulu kisubi nze sisobola kugwa ate sisobola kulemererwa kubanga katonda akola principles ze kati sisobola kuwa katonda kimu kya 10 kye yatugamba n'ogamba nti nja kukola bizinensi egwe tesobola lwendadda nja kgenda mu njiri tulabe naye Daisy singa tewakola drug shop oba singa wali tosomye busawo kukola drug shop n'obanga ogenze Buwarabu n'okola ssente bizinesi ki endala gye wandikoze kubena ogyenyumirizaamu ogitegeera ne bizinesi ki endala kati nkutadde mu kifaananyi ekyoyo omwana eyava e Masaka eyava e Luweero nga n'okusoma oluusi tasomye agenze Buwarabu okakkalabya bizinesi ki gye walikoze bannange omanyi nti nno ekyo ekibuuzo obangambe kubanga gwe tobeera nkawo nogaa nti singa saakola drug shop n'alikoze kino kati kankubuulire mukulu kisubi singa saasoma busawo oba siina bizinesi ndala gye nali neegomba mu bulamu bwange kubanga okuva nga ndi muto ndowooza olwedde katonda yali yamanya nga njabba musawo okuva buto kyekyali ekirooto kyange nga njagala busawo kati era njogera singa saali musawo oba singa saasoma busawo ekirala kye nandigenzeemu nandibadde actress yes kubanga muli nakula nkyagala bebazannya emizannyo yes ekyo kyenali ekirala kyenali njagala era singa saasoma busawo kubanga kuvanga ndi mu primary nga nzannya mu primary kati nempulira nga nkyagadde era nali njagenda nakyo maaso lwakuba mama wange yaŋŋaana yes balina gye baali bampise ngende ntandika okukolaki naŋŋamba okyali muto sooka omaliriza okusoma nali mu P7 ebiseera ebyo naŋŋamba sooka omaliriza osoma ebyo ojja biyingiramu naye kyera paka nakati ne kati nkyagala naye lwakuba ate kati kino kyanywa nnyo obusawo kubanga kintwalira obudde nti olwokuba kye nali njagala ate katonda nannyamba n'enkibeera kati kyannyingira nyinza obutasobola kukivaamu kyampamba maybe abaana bange bendizaala omu ku bo aligenda n'ekyo manyi bw'oyogedde bw'otyo neezijjukira Mahiya nti y'omu ku actress abaaliwo era ndowooza nakati akyayagala okuzannya emizannyo egyo ne naye yakoze n'embaga wakitegedde
Nakitegedde naye mpeera Katonda ekitiibwa mwebaza. Ate naye mulokole muno. Bambi Katonda yeebale. Nze namusanyukiddeko. Okay. Weewaawo ate bulungi tukyali ffenna tukyagenda maaso n'okubanga tuwayamu ne Daisy nga Daisy tuli wano Bunnamwaya nze nno mbadde manyi oba wano zana namasuba naye okuŋŋambye Bunnamwaya nenga tutuuse Bunnamwaya tuli kumpi otuuka Esseguku Bunnamwaya munene. Bunnamwaya ye munene twaliza wamu. Okay. Kaki kolekera Bannayuganda abo batulaba Daisy? Bannayuganda bonna abatulaba ate nga si Bannayuganda bokka. Sebo n'ensi endala zitulaba. Ziraba Yugi updates. Nze kyenjagala obagamba abaana especially abaana bakuba ebyeyo nga bagenda kudda. Ebbanga lyo bw'olaba nga ebbanga lyo liweddeko oba okoze akasenteko komawo oyiye obulamu. Ate bw'okomawo fayini twagala okuzimba twagala okukola ki naye mbagamba nnyo nti funa ekintu ky'ogenda okukola nga at least tekigenda kuzzaayo kunoonya ssente mulundi mulala kubanga ebiseera bye tumala eyo sinakindi biba binene. Family zaffe tetuba nazo, abamu tulina abaana tetuba nabo, kyokka ate bw'okomawo akasente ne kakugwako nga tolina kyokozeemu kigenda kuwa akasente kalala. Ekyokuddayo kiyinza okukulemerera. Sinakindi owulira ng'okooye okubikola. At least fubako w'oteeka ssente nga wagenda kuwa ssente. Ebirala bisobola okujja. Kubanga kakati bwemanga nkoze business eno nga nina poloti gwe teeberezaamu ssente bwe zinnakola singa nnasooka ggula poloti ne sitakola kigenda kumpa ssente ate kyandintwalidde ebbanga kati nga weebiri ate okukola business eno. Ate n'ekirala kye nsobola okugamba abaana abatulaba tobaako muntu gwe weesigisa ssente zo mbu akukolere business gwe ogisangewo. Ekyo bakulimba. Lwaki otujjako emikwano? Batuweereza ssente tuguze puloti tuzimbye amayumba. Nedda si bajjako mikwano. Naye omuntu agamba njagala weereza ssenga wange ssente ankolere kale it is okay kuba tulabyeko abaziweereza ne babagulira poloti ne bazisangawo naye tulabyeko n'abakaaba aweereza maama we yennyini oba taata we ssente n'azirya. Kati kankubuulire ggwe Kadama munnange oba Ssekadamu obaani ssente oziweereza maama we yaziridde ozze tewali adde ekikumi ogenda mukola ki? Naye n'azirya agamba zino za muwala wange ndya kuza mutabani wange agenda kunsasula ki? Nze yamuzaala agenda kunsasula ki? Okomewo okaabe nga tolina yadde ekikumi. So nga ate akasenteko singa oba okatadde ku akawunti oba kale olina gwe weesize omugambye ssente ezo zintere ku akawunti ate tebabalimba ssente tuziteeka ku akawunti message ejja ku ssimu yo. Bw'eba message togifunye nga omugambye ateekeko akasente lwaki oddamu n'omuweereza? Okiwulira? Message olina olaba message abamu bagamba nasindikanga ssente zange tebazitereka. So tukole tutya abaana abali eyo abali kumpi okudda n'abali abakagenda ssente zino bazitereke batya? Wabanji mpuliranga is a challenge bagamba nti tosobola kubeera na ssente ewa bossi wa tebakolera nti tebasobola kubeera nazo nti era be babatwala paka mu gye bazisindikira ebintu tugwebiti. So bakuli batya kati eyo obaganya okwesiga omuntu yenna? Kale ekyo kyekimu ku kusoomoozebwa abaana kwe balina nti tasobola tereka akasente ke mu kiyumba kasente abeera seefu nga akasindise e Uganda. Naye gwe muganda wange at least nga tonnasimbula sooka oggulewo akawunti mu banka omanye nti akawunti eno njiguddewo eri mannya gange nti akawunti zino wetute bw'oba osindikidde maama ssente okubeera ku safe side n'omugamba maama nti era 5 ku akawunti banka eno ekusindikira message ku ssimu yo
eraga nti sente zino zigenzeeko ate message eyo ejja kubanga waliyo ennamba yo sinakindi mugamba ateekeyo nnamba yo ate n'eryo ennamba yebeerayo ng'oggulawo akawunti message ejja kujja kati bw'omugamba ateekeko sente n'ataziteekako oba n'aziteekako n'otafuna message at least olina w'otandikira mugambe maama sente nga tebannampeereza message okiwulira omanye either bakkubirayo oba nedda ate kati ebintu babigonjoolamu olina ATM card yo ku ssimu yo kwennyini osobola okukebererako sente zo ku akawunti omaze emyezi 5 osindika sente basiteeke ku akawunti yo tofuna message kebera ku ssimu yo mpozi nga network ziyinza obutakola ki obutatukkiriza naye nze kyemmanyi nti banka zisindika message naye kyeŋŋamba tosindikira maama sente maama akutandikira drug shop nti onsindikire message Daisy kwatagana ne senga wange oyo musindikide sente njagala anzigulirawo drug shop etandika okukola nga tufunayo sente profits nga gwoli awo bajja kulimba kinyuma nnyo ng'otandise business nga gwe kennyini nnyiniyo wooli gwe weetambulidde gw'omanyi sente meka z'otaddemu gw'omanyi ekintu wekikozeemu lwaki bannayuganda si beesigwa lwakyewuunya ne muganda wennyini maama wennyini taata wennyini lwaki bannayuganda si beesigwa kakati mukulu kisubi kyenyinza okugamba kino tekiri nti naku bannayuganda eri personal basis mutima gwa muntu sekinoomu waliyo bamaama be basiba alaba abo batabani babe babasindikidde sente nga weeziri naye ne weesanga nga maama oba muganda wange naye ng'ombadde omusindikira sente nga teziriiwo kwegamba kiri ku sekinoomu abantu ffe kennyini tulina okwekuba mu mutima n'obeera n'ogwo omutima ogw'obutali gwa bulyazaamaanya kubanga kyosiga kyokungula ate nammwe bamaama baganda baffe bataata omwana waba akusindikidde sente abaana bano bayita mu bugubi bakola ebintu bingi mubabalirire bw'aba eri talina bwakuuma akasente kano tekali safe abamu bazikoze ate ne bazibajjako abamu bafiiriddeyo kasente ke okalidde akomyewo tewali yadde mubeere beesigwa mukuume sente z'abaana bano bwakomawo nga weeziri talina bwazirya n'atakuwaako kubanga akasente kosobodde okatereka akasanzeewo Daisy akanaasembayo kiki olifa teweerabidde kuba njagala nnyo kibuuza abantu bange ne mmanya kiki olifa teweerabidde Daisy nga kikwatagana ku bino byetwa kiyinza okuba ssanyu lye wali otuuseeko oba kusoomoozebwa ku wali otuuseeko kaakati ekimu ekyokusoomoozebwa kyendifa seerabidde like kyali kisoomooza nga ngenda kutandika wano ngenda tandika bizinesi wano supervisor wange omu yansumbuwa nnyo kati mukunsumbuwa okwo nawulira obusungu nenga omusajja agenda kunnemesa kyannuma nnyo kwegamba nempulira nga ndaba ng'ekirooto kyange ekigenda okufa kubanga natambulanga kuno kwonna tewaliwo ku drug shop eri kumpi ate aŋŋamba tosobola kugulawo drug shop awo mbu eri municipality naye saggwamu maanyi ate oyo yennyini omuntu gwe neesibako ennyo ate n'amala n'ankolera kyenjagala kati maybe ekirala okuba nti ndi wano wendi olwaleero kubanga nali sikeerangako ku makya really neŋŋamba nti nja kubeera nga ndi boss of my own yes kino kyendi nkyenyumirizaamu kubanga nali sikisuubira naye wentuuse kati nga ndaba really nina wendi ate nina wendaga ate erudda kimpa essanyu
nenebaza Katonda era ekitiibwa nenkimuddiza kubanga mmanyi ate nina wendaga wasinga wano eryo essuubi ndiina. Weewaawo ye Daisy oyo gwe tubadde nayo olunaku olwaleero nga tugenda maaso n'okubanga tuwayamu nga tuli butereevu wano mu drug shop ye. Batugambe bagiyita bati? Danco drug shop. Danco? Yes. Erinnya olijjawo eryo Erinnya lyo sitori lya taata lya mwami. Noono wuuno ye Dani. Kale bwetyo bwe tubadde olunaku olwaleero wano ku UG Updates nga tugenda maaso n'okubanga tukutuusaako Daisy. Nga bwe nagamba nti Daisy ffe tetulekerera abantu baffe tutambula nabo tujja ne tubaceekingako ne tugenda maaso n'okuwayamu ate era ndaba nammwe abali eyo muwaayo comments zammwe muwaayo obudde ne muyitamu ne muwuliriza ne mukomentinga ne mugamba nti by the way bwe mba ntunuulira comments zo abantu bangi ba appreciatinga. Yes, ba appreciatinga Emboozi yo, ba appreciatinga advices zobawa okutwaliza wamu obutafaanana na balala so nsuubira nti kyobawa kirungi okutwaliza wamu. So ali eyatulaba osobola otugoberera followinga likinga subscribe tusobole okubanga tutambulira wamu ye UG Updates. Daisy tukweyanziza nnyo. Kale ssebo. Bali kuwayamu naffe. Kale ssebo. Nange mbeebaza nnyo obutandekerera okunnoonyangako okunfollowinga okulaba wa wentuuse wa wennyimiridde ate ne neebaza n'abawatchinga UG Updates. Bannange mutukola kyamaanyi kubanga at least bw'owuliriza ku ndowooza z'abantu ate kikuwa ekyokukola ekirala ate n'obuteesigaliza magezi n'ogabirako abalala nabo ne balaba nga at least alina kyasobola okutuukako abamu ne baddizibwamu amaanyi baba kutwisayizinga abo tubeebaza nabo balina we batutwala. Kirungi era bakritisayizinga nga ddala alina kyakuwa kansubire nti omulundi omulala Daisy ate tujja kudda wano nga degree naye agikoonodde ate tujja kudda wano nga tetuli mu drug shop nga tuli mu pharmacy ate kitegeeza nti sijja kudda nga akyali mu drug shop naye nga tumwagaliza birungi byereere atuuke ku pharmacy ate n'ensonga ya degree agikubba ettale tumusange wano mutaawo eryeru nga akubira ddala mpiso zennyini okutwalisa wamu. Kamagezi ekiseera ekirungi mubeere bulungi mwera.